Uganda bannange balamusizaako nawala okulwanyisa ki covid naye kwegamba ekintu ekikyasinza okunewuunyisa ngaera bannange bazze baŋŋamba kyekyokuba nti facilities eziteekeddwa okuba nga zandibadde mu government hospitals nga ziri managed by government nti buli omu omuntu okusinga ddala owa wansi asobola accessing basitadde mu private kwegamba nga tetunatuuka eno waliwo ekibuuzo kwegamba ekimazeko emirembe mu kusooka omukulembeze w'eggwanga yasawo lockdown ne bajja abaana ku masomero ne bateekayo embeera yonna 22 ng'atandika nga batugamba nti covid ne basaawo ne kafyu ng'abantu tebatambula neneebuuza nti covid akwata kiro ekyo kyatulema fena okutunyonyola naye wakati mwezi embeera zonna lwaki covid mu kiseera kino afuse waasi ng'ate mu kusooka baatugamba nti bali mu kumulwanyisa ne bakuwa abantu kibooko ne batta abantu ne basiba kwegamba wakati mu biseera ebyo waliwo sente ezajja ndowooza mujjukira eza minisitry ezagenda kubanga esente ezajja waliwo ezaali zigenda ministry of education ntizaali zakugulira baana zirediyo okusomera ewaka ezo zaabula zabbibwa twawulira nti baziwa muka omutabani w'omukulu agenda agula ebintu ebikozesebweze n'azikozesa ebirala nebawa esente za herese ezagendera permanent secretary n'azizimbamu ekizimbe ekyo tebakibuuzaako abantu bali mu kufa izitulo nti bafa covid era gavumenti weberowooza nti oba egamba nti efaayo ku bantu lwaki mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga ate tumulaba ali Kongo akulawo nguudo mu kiseera kino abantu babadde baagala nguudo kiki ekisinga okwetaagibwa mu kiseera kino ogerageranya enguudo ne health situation nga bweyimiridde mu ggwanga ekiba nti kya covid kugamba wetuvayo nitwogera bwe tuti nti ate abo tebaagala bikisitoole bwe bityo naye mu kiseera kino munnayuganda wenaawona gy'oli nsaba weebuuze twagala nguudo ono omukulu saali mugamba mbu agulawo simanyi enguudo e Kongo simanyi agenda kugulawo ki simanyi ebidyeri ebigatta Kongo ne Uganda ze twetaaga kati naye notunuulira Uganda eringa etalimu bantu basobola kutegeera kintu kino ne balooya batudde beetuddeko basirise abantu abayivu abali mu ggwanga bwena teryalinyaga netubulamu n'abantu kagamba abagundiivu ba senior citizens abasobola okukoma ku muntu ono eggwanga alifuga nga bw'ayagala owali bano abantu aboogera nga bakudaala kati wali ono health minister simanyi atwine notasobola gamba nti wagula tenti nezitwala enambula empewo nezifuuwa ryali empewo yazifuuyirawa obanga niwe babuna obutenti buno bwetukozesa ku zibaaside empewo temala gakafuuwa oba ne bwekafuuwa tomulabako wawe kamudde waliwo okuweya balaga nti bannange empewo yazifuuwa negenda ezisula mu nnyanja bweti oba mu mwala abantu ne bazironda eri Uganda wakati mu mbeera eyo yonna bwekyo abantu mu malwaliro bali mu kufa oxygen yafuse wa bbeeyi amalwaliro ga buseere kwegamba nze ndabanga kino kiringa kwegamba pulaani oba pulotini eyateekeddwawo okulaba nti bannayuganda balina kufa kubanga amalwaliro agali kipu gendabyeko bagamba esente zisookerwako okujjanjaba covid miliyoni namba obanga omuntu asobola kufuna sente zaalya omuntu olotya akakadde otunoolira nti ate ambulance nti ate bukadde bubiri ebyo biba bikyali awo kyokka okuziika baziika gavumenti eziika naye tejjanjaba mwe tesobola kwebuuza nti kati geba tesobola kujjanjaba okuziika yeyinira kwaki munnayuganda omuntu atasobola kujjanjaba naye ng'alinze kuziika eba gavumenti kwegamba malina kumanya bino bannange byetuliko oba kiki buli kaseera kati noddira ebintu ebyandibadde mu gavumenti ebintu ebyali mu gavumenti kubanga Uganda eno formally ng'ono omusajja tanajja mu bukulembeze ayonoonye buli kimu
Uganda yalina amalwaliro, Uganda yalina entambula, Uganda yalina buli kimu. Transport yali ki nga train zitambuza abantu. Uganda yalina baasi zaali zitambuza abantu. Amalwaliro galiko referral regional hospitals, naye kati amalwaliro agali active mu kiseera kino ekizibu nnyo ga bwannannyini. Nosanga nti kati ambulance nga eya gavumenti yandibadde yamba abantu erimu baamanya, era kati mu malwaliro abasobola abeesobola be bagula oxygen, fe abawansi tetusobola. Kwegamba kino kiringa ekiza okutuukiza kiri omukulu kye yagamba nti abaana b'abagagga bagenda okuba nga bakola emimere, bagenda okusavayivinga ndowooza. Naye kwegamba omuntu ali mu kufa nga munyeera teri ayamba. Mukama kino ki eno Uganda gye bayita Pearl of Africa mbwefuusa ekirala. Kwegamba ekisinga okwewuunyisa oba oli awo okyabuuza kino ne bagamba nti ate gwe baaweza okubukinga hoteri zoyazeya biliyoni, kyokka esente ze baba mu biliyoni. Esente zandibadde zisobola okugula waakiri oxygen, ne bagamba nti oxygen ye waali bwereere. Babuzaabuza bagamba sente zagenda weziti, kyokka esente zebagamba nti zagenda Red Cross yaziteekamu. Ndowooza mujjukirakuko ku saga eyaliwo emabega nga bagamba nti Kadaga simanyi sipiika yali ayisiza 10 biliyoni okuziga ababaka. Mu kiseera ekyo Kadaga agenda okuyisa sente ezo nga prime minister omukulu Ndugu bamuwa contract oba bamuwa tenda ey'okugulira abantu ebijanjaalo nga bagula bivundu, obuwunga nga bagula buwunga kyacu, amata ge bagabiranga abantu babagabira amata gayiseeka gali expired. Abakulembeze kyokka weewuunye wakati mukola ebyo byonna teri gw'owulira nti ono yasiba oba ono yakola ki, kyokka abantu bagenda mu maaso n'okusafalinga. Oli n'abateeka mu kalantiini, abatadde mu kalantiini, ataddeko lockdown ne kafyu weeri, ebyo byonna biri awo. Naye ababba ssente ezandibadde zifightinga kino we bali era baweereza nabo mu gavumenti. N'ogenda oba oli awo nti abantu bali mu kufa, tebalina oxygen, tewali ambulance, nga waliwo kampuni gye bawa okusaplayinga ambulance mu mwaka ogwaggwa naye taliita. Kyokka ogenda okunoonyeza kampuni ezo zibogerako ng'amanya ge zirimu kikaaba amazigo. Kampuni ezimu gye ziri, kampuni ezimu teziriyo, ezimu tezibangayooko. Kwegamba n'olabira ddala nga abasajja bali ku mugano gwa kubba kuzikiriza. Simanyi twagenda enamboole oba okyali awo nti ate permanent secretary yazitudde ekizimbe kikiri wali ekyesente za covid, naye teri anyega, teri amugambako, teri akola ki. Bannange Uganda tuyinza kweyamba tutya mwene embeera? Oba okyali awo okyawoza mbu simanyi endiga yalina ekisenge ng'owulira nti ate kasese bazise kofi nyenkalu. Bisobera bannange kikyo ebavaawo nti ate abantu ebiragiro bya gavumenti babissaamu olugaayo, simanyi kyekispreadinze covid. Naye yes kindispreadinze covid. Kati eradio zebagamba ogwa abaana nga kati mukiseera kino ennaku 42 basomereko nga bali waka, ezo sente ziriwa ebyazoogerako kubanga ziri mu first family. First family kyeno eteewa kitiibwa. Negamba nti wakiri lesi set presidents nti abantu batulabireko. Naye buli kyowulira kyetolera mu first family, buli kyowulira be batunda ebirumba by'abantu, be batunda ebiwowoolo, be batta abantu, be babawamba, be babatta, be bakola lockdown, kafyu, ono agulawo eri enguudo, be bakwata boda z'abantu. Abantu balina ekyakulya, oli mu kubasaba ssente. Eno si plot yakwavulaza bannayuganda eno. Kubanga bannange omuntu omu kubalwa balamu okumpimpi alina okubeera nga alina okubeera esente ennyinyi obukadde nga butaano okufuna obujjanjabi. Ensi ezimu obujjanjabi bwebute mu kiseera nga kino ekya emergency kyandibadde nti gavumenti yebitwala. Naye waliwo oba ojjukira kwegamba health ministry bagiwa ssente naye zibula. Esente ezigenda ministry ya health ozigeragera nizibateeka mu security abalinga abali mu ddwaniro
tezinawe zenkana naye sente zigenda mu health ministry kubanga twawulirako emabega wali nti waliwo esente ezaali ziteekeddwa okugenda mu northern Uganda mu biseera bya nodding disease naye ne gundi ne centers zaali ziteekeddwawo ng'ez'okujjanjabiramu abantu zaakoma dda tezikyakola n'abaali bananyini bifo baagala kubyeddisa kubanga tezikolanga nako kyokka sente ezo zaayisibwa. Ndowooza guno gwe mulembe Munnayuganda gwakyasinze okubonaabona. Guno gwe mulembe Munnayuganda gwakyasinze okubonaabona. Kugamba birowooze akantu kano buli omu kashyalingireko n'ennyino naye twekuume. Nze n'ekirala kyendaba twenyoteze kwegamba bajjajjaffe baalina enzijanjaba zibejjanjabangamu amalwaliro ago amazungu tegaaliwo. Funa bikapo byo byefumbire gwe nga gwe fumba ebidagala byo wenyoteze noga amakola g'emicungwa ag'emiyembe ag'emiimu kalitunsi fumba wenyoteze nnyo kubanga eno gavumenti ndowooza eyinza kubanga esanyuka busanyusi nga Munnayuganda afudde endaba kubanga tulabye ku baana omuntu n'afa ne bamubaaga ng'ababaga ne bamala bamutunga nga bamutungisa muguwa nga balinga abatunga embeku ye mwalabako batunga embeku. Tukume naawe ku Spike News Uganda, subscribe, share, twekuume covid tuyite mu kiseera kino Mukama ayinza okutujjukira. Omanyi oba onootera okumalako olusozi weruggwerako wabeera wazibu nawe olumalako bw'otumbukirira. Have a blessed day.